Kale abalungi abatulaba mwebale nnyo kubanga mutweyunzeeko. Eno ye SK Media, songa za bya bwangwa n'ennono naddala nga tutambulira mu mikolo egyo gye tubeeramu. Wanjula, Mbaga, Twala tugende. Abantu bali eyo beebuuza, waliwo eyabuuza mu comment, mwe nga temwambala makanzu kujjayo mulamwa gwammwe ogw'ebyobuwangwa bye mutambuliramu. Nemubuuza oba Embaga bambala mbugu, kuba nazo tuzitwalira abo. In today's world, security is more than just a priority. It's a necessity. 60% of institutions experience a security breach each year. At Risk Shield Consults Limited, our team of experts specializes in safety and security risk management. We provide comprehensive assessments and tailored solutions to mitigate threats and ensure your safety. Don't let safety and security breaches disrupt your business. Partner with us for effective safety and security risk management. Contact Risk Shield Consults Limited today, mitigating risks, securing your reputation. Amakanzu kyambalo naye kyabasinga okufunamu byebyo ebiva mitwe gino. Afe kubiva mu mitwe. Afe nnyo kubiva mu mitwe gino kuba bye bikulu. Amakanzu tugambala we geetaagisiza. Era lwana atuyita ku mukolo gw'ogwokwanjula ajja tulaba nga tugajjeeyo ag'omuleera nga tunanye babuulizeeko ddala abalabi baffe abalungi era abagoberera SK Media nyongera okubalamusaako nga bulijjo ankozi wa Andrea Tokia Group Limited abogezi b'oku mikolo era nga wendi nga bulijjo tulabe nga twongera okumulungula ensonga eyo ezibagulumbya omutwe bye mwebuuzeeyo nga tebiina biddibwamu bye bituleeta wano tubiddemu bwe tufuna akaseera. Weewaawo nyongera n'okubajjukisa bannaffe aba Pride Bank mwongere okubeeyuna beeyubudde amatabi gagenda kweyongera services zeeyongedde agent banking abalina ATM zafuuse visa cards newobeera emitala w'amayanja osobola okuba nga gw'oswipinga akase n'ofuna ky'oyagala tekyali kubonaabona. Pride Bank kati weetuli okugamba nti empeereza egenda kubeera ng'eri top notch. Kale yalumanya nga yalujja ku mwandu. Weewaawo ndowooza ensonga etandikire waneeno. Ese waliwo ekintu ekibadde kyogeza abantu obwama. Weewaawo nga baga tugenda ku mikolo ne twetikka ebirabo mpulira ne muwaabako ekkanzu ne muwaaba maama gomesi ndowooza ne ssenga afuna oluusi bassenga. Weewaawo naye ate ogenda okwekanga omuko naye afunye n'abako n'enkoko ne tubawa baganda b'omugole babaawa mu kifaananyi ekyo kyonna. In that whole picture teri alabawo baganda ba mugole. Tukuma kubalaba eno obanga bamuwerekerako we bazina amazina naye tebalina ke bafuna. Kakati Bwana Solomon, ennono y'Omuganda buli kye yakola oba buli kye yasiba yabanga n'ensonga lwaki yakisibanga. Mu nnono n'obuwangwa waffe ng'Abaganda, omwana omuwala omwami oba omusajja akkirizibwa okumuwa olugoye y'oyo amujja ku luggya. Era mu nnono yaffe nga Abaganda ne bwe kwandibadde kubuuza ku mikolo gino yadde twagifuula biduluza naye nga tukola omukolo mu nnono yaffe nga tuli ku mulamwa. N'abaana abajjanga okubuuza ab'obuwala baabanga abaana abo abatuuse mu myaka egiwasibwa oba egiva ku luggya nti mu bano abazze musobola okubaamu era akyakola ki akyanoonya n'atunula n'agamba nti mami Irene oyo omulaba bwe kyazza okubuuza kyandabikidde bulungi. Era senga oyo yajjanga okubuuza senga yabeeranga senga gwe baatuukiriranga ne bagamba ye senga abaana be bateeseteese okubuuza mulimu omuwala ono yaani nti mwalange bamuyita Irene ali atya talina ttabbu. Senga era ensonga naawe n'aziruka ne zikola ki ne zituuka n'azisengeka. Era nga n'abaafumbirwa tebakkirizibwa kubuuza. Okubuuza kuno mu nnono yaffe kwagendererangamu okuwa omukisa abaana bano abatuuse okuva ku luggya
omwaganya okulabibwa abasajja bano abawerekedde ku Solomon ng'agenze okwanjulwa wabanga kwetega aha mujogere nyangu ennaku zino ku mitokola ki okwetega nabo bafune omukisa balabwe wajjukira bva kuguna omulembe edda abaana tebatambulanga nnyo aha leero omusanze e Masaka leero ali ku social media leero yeetimbye wano enkya yeetimbye wali abaana abawala babeeranga nnyo awaka bwe yavanga awaka atuuse ku myaka egibuulirirwa n'agendako ewasenga bwe yavanga ewasenga olumu ne bamusindikako ewa jjajja baatambuliranga mu famire ng'ate tebalina na budde obwo butayaaya ku byalo aha bwe kwabanga kuva waka ng'agenda ku ssomero okudda awaka atambulira ku budde ng'amaaso gamubeerako ku kyalo Kirambo olufuluma essomero bw'ati mulirwana mulirwana B era nga bw'aba alina ebyokuzanyirako mu kkubo amawulire gatuuka nga n'ennaku tezinnawera 3 nti mwami Kaweesa n'olumu nga gakusookayo nti muwala wonna oyo agenda ayiga emize twamulabye ne mutabani wa mukuluzi w'oyo Kibooko nekola ki wabaziwe tubamanyi basezi Kibooko ne watabanga basezi nenge emyaka teginnatuuka kugenda muki anawe babanga basezi kakati mu mbeera eyo omukolo ogw'okwanjula abaana abatuuse okubuuza abatuuse okuva ku lujja betulina okuwa omukisa bajje babuuze abawerekedde ku ggwe Solomon ng'ozze okwanjula babalabe baba bunye kakati olaba ku mikolo mukikatiriza nnyo yana abalenzi mwetegereze nnyo kakati era lwaki tubawangoye mu mbeera eyo wano nagambye nti omusajja agenda okujja omuwala oyo ku lujja yalina okumuwa olugoye mu mbeera eyo yekka kyakubiri tetubawa tubalekemu nabo okusigala nga beegomba ono kyatuuseeko okwegomba okwo kugirako ebintu bingi kugirako okubeera n'empisa kugirako okweyonja kugirako okwefaako mu mbeera esaanidde kugenda kuvaamu ennugu ate ennugu etya anti kati competition weeva nti nange nina okukola ogusinga ogwa muganda wange ekigendererwa tekiba kya competition ekigendererwa kiba kya muwala ono naye kulaba nga yeeyisa mu mbeera egwanidde okusikiriza omusajja yenna amwegombye ajja mu kime officially awaka ne bw'aba katugeze famire ezimu zaazaala abaana ab'enjogera embi oba ababisala abangu bagamba zaawundulula abaana kati ye muto ayina bakulu be bakyali awo nga 6 oba 8 bafunye omukisa buli ajja bamuwa olugoye okimanyi atuuka ekiseera n'agamba atenze ebyokufumbirwa mbyagazaaki ne ku gundi ye gundi yalaze yebakyadde ewasenga tulinda kwanjula bajja kumpa olugoye so kyabangamu ebintu bibiri 1 mu nnono omusajja agenda okujja omuwala ku lujja yalina omuwa olugoye kyakubiri okubaleetera okwegomba okubeera mu mbeera esaanidde bano bakole esaanidde okusikiriza abasajja naye gwe n'omuko w'emyaka 3 n'avaawo n'ekkoka eri musinga obunene anti abako muwalane batafuna abasajja buli ssaawa tuba tuli mu kufulumya kati ne bano bamuko obawa obaagazise okugenda nabo gye batabaalira eyo bakole enteekateeka enteekateeka nabo oba balina ekifaananyi ky'obasiigira oba olina ky'obasomesa nti bw'ofuna omwana wa munno osituka mu butongole n'ogenda okola ki n'omukima nga naawe bwenkime mwannyoko ate bw'oba ogenda totwala ngalo nsa abakulu bakola ki abakulu babawa so ze ensonga ezeetooloolera mu mbeera eyo ey'olwaki abaana ababuwala tetubawa ngoye erimu ebintu bibiri okubaagazisa nabo okuva ku lujja mu butongole si kugenda mu bino byakawundo kakubye eddirisa omanyi omwana omuwala ebiye biba byangu bamukwana ng'ali mu takisi olwaleero mu ngoye zaabaddemu zennyini Solomon omwana ow'obulenzi n'amutwala bw'atuuka eyo n'ayambala t-shirt y'omwana ow'obulenzi ne pule muzita short pule olwo olunaku ne luyita olwo aba alitandise ennaku bwe ziyita buli z'omulekera kameeza agenda afissaako 5 10
10 wagenda oyite ennaku 2 nga ine ebiteteeyi 6 mu njuyo abatachazzeeyo ebuyikwe okudda yaguze sigiri kwanafumbira abatachazzeeyo kuzoomulekera zi ate abakazi tebalina sente ze batafisaako n'ebitaano afisa akuba 15,000 ayina ekibiina gy'asuula gwe bawa 3,000 ayina bw'afisa gwe bawa 5 ayina bw'afisa gwe bawa 10 ayina bw'akola ki bw'afisa kakati omwana omuwala bwe tutabateeka mu mbeera eyo omwana ow'obuwala yenna obuvunaanyizibwa ayina kuva awaka mu butongole si bino byabansanze mu takisi adda muze Masaka ne bamuzze Masanafu okitegeera kyana ku Mami Irene taliwo kuwakanya nsonga zi Mami Irene tumusubiddwa nnyo naye era akimayo yajja biraba bijja kumulya omutima nti so tubateekamu embeera ey'okuba nti batwala ebintu bino nga bya nsonga nga bya buvunaanyizibwa si kulowooza nti ebintu byangu bwe bityo nti kujja buzaawo bwe bajja ne bamuwa olugoye bwe bajja ne bakola ki ne bamuwa kino naye alina okiteeka mu bwongo bwe nti bakikola ki babikolerera abalungi abatulaba tukyali wamu ne bannaffe aba Pride Bank bwe tuteetera mu nsonga zino nyongera okujjukiza nti beeyune beeyubudde kati banka ewedde emirimu gendayo osobole okufuna looni enneneko okuva ku buno bulooni bwe mubadde mufuna gendayo kati ATM yo yafuuse visa card ababadde batya akawunti zammwe nti zigenda kuba zitya tolinnyayo akawunti yo yakyuse bukyusi neyingira mu Pride Bank so ensonga zino zijja kuba zitambula bwe zityo olwoggo mwazirabye mataputa balina anthem kati eyimba bank kale ebintu bya mulembe nnyo taratibu nga luwombo lw'amagi bwe nnyinza okugamba tukyagenda maaso ne show eno atera penalist abatera okuba wano eno obutaliiwo okujja okuttaanya ensonga zi simanyi oba bwe yawulidde omulabwa n'agamba ogwo siina ansa owaayo alabika yeewambye naye n'asigalayo gy'abeera waliwo embeera ya musajja omutalya nkoko ye katugirye tuli kugirya wano eno kati ensonga zino ez'abaana ab'obuwala bantu baagala nnyo n'okumanya obuwangwa obwetooloolera ku mwana omuwala omuto okusooka mukulu we okuva ku luggya kuba edda bagamba tekyajjanga nsa naye nga temulina kyakukola ekyamazima abaganda baalinanga ebintu bye bawa amakulu ate era nga bikyawa amakulu ne kuguna omuki omulembe buli kye baakolanga baagalanga kitambulire muki mu mitendera era ne boolaba enteekateeka y'omwana omuwala ng'akula yalinga mu mitendera ky'omwana baamuzaalanga n'akula n'atuuka ekiseera ne bagamba nti emyaka gino Mami Irene gyatuuseemu yeetaaga agendeko ewaani ewasenga ekyamutwalanga ewasenga ng'ayina bye bamubuulirira nti omwana akuze atandise okufuuyirira amabeere tata kifuba alina okwambala n'akola ki naggumira omwana akuze atandise okufuuyirira amabeere tozanyazanya naki nabalenzi era tositamasitama mu nsanafu omwana ow'obuwala akuze emyaka egyo olina okubaako emirimu gy'oyiga okukola okuwaata emmere okwoza ebintu okwala obuliri okutyaba enku okubuuza abantu abakulu ebyo nga biyita muki mu mitendera nti bwe yatuukanga jjukira edda okusoma tekwalinga kw'amaanyi ng'omwana bw'atuuka mu myaka 18 egy'obukulu abazadde kye batunuulira mwana ono ja 19th century oba 19th century tugigattako ne 17th kuba eyo emyaka twatunuuliranga 14 kyatugatte 18 wano mu kyabala ekyangwa ab'omulembe mu kyaffe kino kye bajja okukola ki okutegeera nti omwana bwe yasunanga amabeere ekyo kyabanga kimu omwana oyo nazza omukono emabega bakitegedde kale n'atandika okusuulumba omwana oyo yabanga atuuse mu myaka egisobola okuzaala mwana munne oba emyaka egisobola okusoba singa aba tateekateekeddwa aba atuuse emyaka egifuna olubuto katukize mu Luganda olwangu ab'omulembe guno lwe banaakola ki so baamuteekateekanga nti mu mbeera yonna nga waliwo amwegombye
bamuwa oba asanga omukyala ateekeddwa mu buli kimu okuva mu ddiiro paka mu kisenge nga bw'aba afunye amutwala alimanye ekyokukola okuva mu kiyungu, amanyi okufumba, amanyi bwe bateekateeka effumbiro, amanyi bwe baala obuliri, amanyi bwe babuuza omusajja, amanyi bwe balabirira amaka, amanyi ne basanyusa ki omusajja. Kaakati olw'okubanga kyatambuliranga ku myaka kyasuubirwanga era essala ya buli muzadde yabanga nti omwana omukulu amaze okuyita mu kuteekebwateekebwa ye yandibadde asooka okuva ku ki lujja. Era olw'okumanya nti ensonga y'okufuwasa n'okufumbirwa abazadde baagiwanga ekitiibwa, omwana waliwo emyaka gye yatuukangamu nga bamulingiriza batya Mama Irene ono emyaka gy'atuuseemu ye tetuwulirangako yadde nti waliyo omulenzi amusiiya mwana ono akaweesa emyaka gy'atuuseemu tetuwulirangako olugambo lwonna kyalina muwala wa Gold gwe bamusanze naye ku kyalo. Era empisa zatambulanga n'emitendera, empisa era zabangamu emitendera nti yadde naye yabanga mpisa nze okugenda ku muwala wa Gundi olwo bamanya nti mutabani waabwe atuusa ajja kubaamu omulamwa. Tebaayagalanga nnyo era basse kibotte. In today's world, security is more than just a priority. It's a necessity. 60% of institutions experience a security breach each year. At Risk Shield Consults Limited, our team of experts specializes in safety and security risk management. We provide comprehensive assessments and tailored solutions to mitigate threats and ensure your safety. Don't let safety and security breaches disrupt your business. Partner with us for effective safety and security risk management. Contact Risk Shield Consults Limited today. Mitigating risks, securing your reputation. Abalungi abatulaba mwebale bannanye mbasazeeko ko katonaawo nga nannyini nsonga zinaatagguse mu ddiiro tubadde tutumire naye tubadde tuli awo ng'omukama amujje ku ndiri kwabadde n'amutuleetera waneeno n'omuntu owa saizi yamanya Rita Saasi obadde muluma tulaba nti obadde bwe bwakwogera abawangaabuzabuza ne mukama yeebale kusitula singa tubadde live nandigambye ensonga zetwogedde bw'osinzi n'enzija zonna n'olinnya akapikipiki obadde mbusibye ku mpagi ezimubagudde najja banne obadde okyatunyumiza nti abedda tebayagalanga basse kibotte nti abedda tebayagalanga basse kibotte nina kojja wange n'abatabani be babiri omutabani omukulu n'awasa n'azaala omutabani omuto n'abeera awo agenda n'akola alya amufunidde ebyokubajja nga byakola ng'ava waka n'agenda essaawa omwana omulenzi nga n'emipiira gyegiri egy'okukyalo ku bisaawe ab'eggombolwa Gundi bwe bagenda tusamba ente tusamba mbuzi nga bw'ava ku bbajjiro bw'atuuka awaka kojja kye yakola ng'afuna mukulu munne naye yalina kojja kye yakola yalina mukulu munne ng'alina naye eggwala lye limudibiridde ku lujja nga bateesa omanye ebyensi byakuyambagana nga bwogerezeganyanga abakulu nti nange nina ekizibu ewange Irene gwe akyagenda mu mimizigiramu ne bakuyisaako akazigo nekakwata bulungi netukulabanga ettaala y'omu Kampala maama naalonga asobola okujja nagamba nno kaakati leero ogenda sula wa mwami Kaweesa n'otabuuza bibuuzo n'otawalira yali teridibye just kale nga bogamba naye bali balitetenganyiza yifuni ekibuuzo kiddemu awo basobola okusindika ewange n'otabuuza ewo nnyinza obutabuuza naye kati era kati gwe kati ngeri wavuga mwannyinaze ebyo tebiriimu naye era obuuza webaka bwebasi oyo wange nange sikulwisa eyo esebo nga kojja muto bamuleetera eggwala baalireetanga likozi balifunidde omulimu lizze kola wa kojja wange
naye kakati mukulitega erizo kole wakoja olisulayo busuzi mukulitega anti omukozi bamuletse ngo omukozi wa waka mutega kati kojja mtu yali asula ku boys quarter munange omuwala nga bamugamba ojja sula eyo ojja sula n'oyo mujja sula eyo mweyo naye nga bali abakulu n'abakulu bamanyi ensonga yaabwe akojja ebintu yabikola bulungi nnyo nga wekyali kisuubirwa temumulinamu yadde okwemulugunya kati nina bamaama ne bataata okuva ne bakojja abalala okuva mu kkojja oyo naye ng'embeera ze zaali zikola ki zeeraliikiriza so abazadde mu kuteekateeka abaana babateekateekanga nga buli mutendera balina kye bamuyigiriza era balina kye basuubira okulabako kuguna omutendera kino kye tumusuubira kino kye tumutendese kuguna omutendera tumusuubira kulaba kino so nze okusirikanga omwana omulungi seemolera ku baayirimu siba wa mpisa era okusirikako tukulingiriza tiyadde asirise abazadde abo nno baali bagezi n'abantu kati bagezi mukadde bwe yatambulanga naawe kaweesa ne musanga omuwala ng'ajja nga ye alalambaza ensingo bw'ati naye omuwala ono aba yaakayitawo muzeeyi akakanyaza ensingo n'abanga ye ate alengera eri naye eggwala lino limamyayiri eriiseewo eryebitiggula eryeriyimbula otuuka mu kkobirira eriiso weetegereze waliyo eriiso litambula lizinakyawajjanga oba gannamatimbo kakati ebyo abazadde bakola ki baabirabanga n'abaana abawala omwana omuwala atuuse emyaka egikwanibwa omulenzi bwamuyitako naye n'abawala beegomba abalenzi bwe bamuyitako era muzeeyi amutunuuliza amaaso alina gy'atambuliza eriiso babanga bakukyalo ng'atuuse emyaka egigambwako omukadde aba ateebereza nti mulimu abaasuulayo mami Irene ebiki kati buli bwayita n'ayita ku mutani wa Kaweesa n'ayita ku mutani wa Ziwa n'ayita ku mutabani wa Sekamatte era ano ate si kale ne bw'aba mukwano gwe casual bw'aba amumanyi nga batambula yadde ono wa buwala era naye yakyukangamu alabe mukwano gwe ng'akola ki ogamba naffe ebyeye ebyana biwala ebitwegomba nkutidde kati bwe bataalabanga ekyo baabangamu obweraliikirivu era awo bwe baatuukiranga okiyingiramu nti muwala waffe atuuse mutani waffe atuuse katugende twogere n'ennyumba bweti twogere n'ennyumba bweti tulabe nga tukkaanya tumuteerewo embeera ne bakuwa vibe ne bakuinducinga ne bakustartinga osobola okukola ki okutambula naye wakwogerera mami Irene ensonga zino wobadde ogira nkubriefinzemu mu kiki ekibaddewo abadde live ku SK Media live channel yaffe so ensonga azimanyi bulungi era tuzitubuulire bulungi bwe kikyolowooza ku ekyo abalabi baffe ba SK Media okusooka byonna njagala kubeebaza okutugoberera nga bulijjo onsonyiwa okuba nti sibaddewo session ezaasoose naye oluvannyuma maze n'ennyunga nze mami Irene nga bulijjo obaami bano abatawena njagala kwebaza abasponsors baffe bonna abatuteekamu ssente okulaba nga programu yaffe esigala etambula nate era kakati weekend ewedde tulwezaayoza bamaama nakulwadira bamaama bannayise we saabadde so njagala nnyo okwebaza nnyo bazadde baffe bakadde baffe bamaama baffe maama Ekayebe maama Ekyengera maama Ebulenga so njagala nnyo kubebaza bakola omulimu gw'amaanyi okubanga mutulabako wano ffe nabo tubaleete beekubyeyo ekifaananyi okitegedde bamaama baffe abo n'oweggayaza kamera tabula okitegedde naawe osobola n'otukikola ekyo kati nno twagala nnyo okubebaza nnyo bamaama baffe tubebaza omulimu omunene gwe mukola mwakola paka olwaleero ne bamaama b'eggwanga bonna okutwaliza wamu nange munjozeyoze ng'omukyala mummwe kubanga alina kulaba maama mami Irene nga bulijjo omukazi embaggumbaggu yes agenda tumwebaza okutuzaala si ekyo si nyinza okwewaŋŋamya so era nga bulijjo mami Irene mpozi nze senga w'abagole ba SK Media mba ntuuse kakati senga
tubadde n'olutalo wano tojjogoberera live nga bujja mpolampola abaana abalenzi tubawa amakanzu abawala tetubawa gomesi sibawa kakati amazima gali bwe gati nga twogedde by'amazima nga si byakugira omanyize nabagamba nja kwogera amazima begeetaagisiza sika kubadde nti nno oli muwala nti nkuwolereze olwokubanga nange ndi mukazi nedda amazima gali bwe gati abakazi balina nnyo nsonga lwaki bafuna engoye sigirabawo nnyo y'amaanyi abalenzi bano nze ndabange balina omugaso gw'amaanyi kyova olaba nti omwana omulenzi ebiseera ebisinga bwabula ewaka maama bamwennyamivu nnyo sizadde mwana mulenzi zijjukire maama wange edda nga akyazaala yayagala nnyo abaana abalenzi kuba yazaala nnyo abawala era bwe yazaala omwana mulenzi yasooka n'afa yawulira bubi nnyo yamanyi naye agenda kufa naye mukama namublessinga n'abalenzi abalala babiri however yasigazaawo omu brother waffe naye nti yalwana nnyo ate nga taata waffe ye yali muntu w'abawala ye baana nga w'abawala nga oba ozadde abalenzi gwomanyi nga ye abawala ffe baana beerayo abalenzi omulenzi wadde yali omu taata waffe teyali nnyo nti ninayo omulenzi wange ate yali mwana wa maama oyo so mu kyoki nti abakyala bano bebazaala abaana abalenzi abanga afunye security ewaka ku baana b'abawala kyova olaba bafuba nnyo ng'ojjako birindi busima busika biki naye abanga afunye security naffe abawala bw'oba ne brother wo nga ye mukulu nga mulenzi ng'omanyi bw'oba owulira omusajja tayinza kukuwonako ng'olina brother wo mukulu okuba bukubika simu oluusi newe kaba kato ssebo ateekawo embeera omusajja ye mukama yamukolanga okuva mu buto kati katonda ya designing yakola simanyi kirungo kye yassa mu musajja ono nti omusajja ne bw'aba muto nga musajja bamusajja nga kaana ka myaka 5 bakagamba werekera Irene oyo okitegedde omusajja aba tatya omusajja alina ng'aŋŋangamu ensonga ng'ogyeko ab'ennaku zino abonoonese mwe badda mu bisiyagana ki naye omusajja nga yazaalibwa nga musajja naddala munono yaffe wano alina ekirungo ekyenjawulo ekimugiramu ng'olaba ddala musajja aba mukuumi aba mutetenkanya kwegamba mu nkola ye kati olw'okubanga nti nno gwe ojja okuva mu buto nga ojja onkumaakuma ojja onkuuma ojja omperekera ojja ontangira sawa omwana omulenzi okusanga olaba kino mukwana abakyala naye gwe n'osanga sisitawo nga wala bamutaaliza nga tebategeera otabuka okitegeera omukono gusumulukuka kati eyo yensonga emuweesa enkoko yensonga emuweesa ekkanzu yensonga emuweesa ebyo kuba aba ayina ekyenjawulo kye yakola mu mwannyina ono kati bano abawala baba balina kulinda lwabwe baba balina kukolerera lwabwe leka nkusalemu ekirimi waliwo families z'otuukamu nga balina habit eno bwe baba n'abawala bangi mu family balina okugenda nga abakaate babatemaatemamu ne baleeta omuko ataakulako na mwana ono ng'olwokuba baagala okuyunga oluganda yabaaga bamanyini ekyo sense eyo eryetya kati ekyo kituufu lwa nsonga olwo Luganda kituyambako okubeera nga famire yaffe eri wamu nti bw'oleeta ewewa taata Kaweesa najje ewewa taata Ziwa n'agaba Irene nti Irene bw'afuna obuzibu omwami we ajja kukubira muko naye lwaki ngaba omuntu gwe simanyi kati awo oleese tukuba essimu nga batabuse nsobola okukubira muko akuze n'omuwala ono gwe nnina kuba abaamumanyi nga mwannyoko sikyamutege nti oyo bw'akola bw'atyo bw'okola bw'oti abaamumanyi oli atamumanyi ngenda mukubira nti essimu munnyonnyola ebituguddeko kimuggyako okuba nti no wa famire yaabwe tekimuggyako naye nze ensonga y'obukeno obukulu bwayo to me is mwannyina ono aba bakuze bamanyiganye bulungi ono amanyi entambula ze amanyi ddirwanyiiga amanyi n'ebimuwoomera amanyi ne byayagala kuba oluusi gwe mbanga nasindika nga muguwaye muntu akamuli kano kati bwe tunyigagamba ojjukira luli we mwanyiiga nga tuli kosteero ojjukira bwe nagamba tukole bwe tuti moka aba ategeera kati omukono gwe banaawuzza eri agenda kunnyambira wa okuggyako mu okuyunga oluganda lwammwe ati kakati era bwana Solomoni mu nteekateeka tulina ebintu bibiri mu luzungu mukyangulya waliwo kye muyita seremoniyo twaliwo kye twakoze nga kiri ki seremoniyo ono muko gwe tulonze mu famire eri endala tumulonze olw'okugatta famire zino bbiri naye era ono omuko eyakula ne maama Irene tumuwaayo ekyenjawulo ekisigazaawo ki
nti biri ebikulu gwe byotunuulira nti bwe tuba tusowaganye ne mama Irene ani gwe nkubira amanyi nti bwamwenya olwo abanyiizi ate bw'atamwenya ate aba nakisa nnyo oyo tulina bwe tukola ki bwe tumukwasaganya mu naye ye ku mutima aba musanyufu okulaba nga agabye mu lwatu mulala ate anti ekyo ekintu kigenda okukolebwa Uncle Solomon nga wabaddewo enteeseganya mu famire era babatuuza amugamba Uncle Ziwa gwogenda ogaba Irene nsonga bweti ne bweti watata kaweesa kaheno watata kaweesa naye bwalituka okufumbirwa naawe tata Solomon gojjo mugaba okitegedde baba bawaddewo enteeseganya nenkola bwebe badde mu famire nga nti abe watata kaweesa be bajje watata Ziwa owe watata Solomon senga Irene yajjo mugaba kati ne basenga abo nabo balimu obuzi waliwo famire nga senga omusebo yeefuga ensonga ezo zonna yagaba abaana abiseera ebisinga abawala baba be bamulonda ye ebiseera ebisinga kyenjogerako ninawe nali nkirabye sigumusebi nga wabaawo senga ogwo oba omwagala oba tomwagala ye yabagaba obuzibu bwa famire oluganda baluyunga ddi okuwaako abalala omukisa famire zirina politics ebbanga lyomaze mu mikolo ebizibu bye tusanga mu family ezo bimanyi tasobola kuteeka ku mpewo so ebizibu ebyo ebiri mu family bye bireetawo embeera eyo nti weesanga nga abaana basenga omu lwaki ab'omulembe guno bye tuwulireyo gye tubeera ateekamu waliwo abantu nga baagala kamera ng'alinamu ate ng'ayagala kamera okudigida akwagala nnyo wesenga miliyoni nyawe eziri nabagamba n'omugole mwambaza akugamba bugambi omugole nze mwambaza owa makeup mimizigramu oyo wange tombuulira zaasaba mimizigramu ajja kukolako bwe toweraliikirira figa ono yajja okukolako ngende wasenga gundi ebisinga alina Solomon Kaweesa abonze mbasasula abo ngenda basasula muba mukyayogera nga n'essimu yazikubye dda alo bwana Solomon n'omukolo gwa muwala gwange 17 ogwokutaano weemuli etuddayo mu kyalo n'endagiriro muba mwakola ki muziina kaakati omuntu okuwasenga ng'agenda kuleeta gumu kakaaga 7 nga waliwo senga ebituuma ebibeera senga avaamu obukadde obunene ayogera obukadde buna akugambira waboogezi baage mimizi makeup artist wange katulabe bwe binaabeera tuyinza n'ofunayo omuyimbi muwala wange awo n'omanya nti senga ebyo abikavaliza kati lwaki buli mwana anajja tagende n'oyo senga kati n'abalala basenga bakuumiira oze omuyagadde abeere senga n'akuwa obukwakulizo 169 nze bwe mbaba kujja ku mukolo gwo nno munnange kino ne kino olina okungulira nno olugoye saagala siiwuukira mu bazi nga teyeesobolako yadde omukosoko omulete wange eyo thank you very much mairo mega ekyokumuleeta nze sandibadde naki nabuzibu era nkyagala agenda alabeyo gy'aliza ensongozi waaba nga aliwo ebitaataganyemu naye abamu baleeta obukwakulizo bungi mikolo ne bagitamya abaana bano abaki abawala kino osooka okole kino sooka okole kino sooka okole kino ogenda okulaba waliwo ali flexible talina bukwakulizo ate nga n'okuteekamu akola ki ateekamu abalala families mubaamu entalo ezijja nga emikolo teginnajja senga gundi ye yatunda ekibanja kya taata gundi senga gundi ye yakola bwatyo tugeze omwana kitaawe mugenzi senga ye yali mu nsonga ezibatabulatabula ngamba n'okubakuza olwo senga yabakuzizza senga yabagoba nga tebannatuuka ababe yabaweerera abantu n'abafuula abakozi b'abali ojjukira family gye twagendamu ng'omwana senga gwalonze ate maama yandibadde nga maama we era bwe bibeerawo Uncle Solomon nze nyina baganda bange ba mirundi ndowooza ng'ebiri naye nga nze mbadde nga senga waabwe naye nga mu buntu ndi mukulu waabwe nkirabyeko nange nga okyasenga okiyimirira mu n'okituulamu naye ng'ate ndi mukulu waabwe so kati ebizibu biri mu famire ebireeta ebyo nti olaba feesi y'emu senga y'omu esimu eva buli lwatuuka fuza weemuli
nga ffe tugenda tukola ki ezo sente tuzife tukola nga tuweza era nyinayo n'abalala nga yakugamba nze bwe naleeta omusajja gwogenda okubasenga wange nyinayo abalala aba bakiŋŋamba buli okyali ebintu ne bwe munyirira mulidde bintu naye nga mu byonna like kye tulina okuba nga tusimbako nnyo essira mu mbeera eno nti but distracted sorry mu byonna kye tulina okuba nga tusimbako essira mu mbeera eno tulina okubeera kwegamba abamalirivu mu bye tukola. Yes, exactly. Yeah. So I think kyekyo waliwo ekyakyo badde omubuuza mu ceremony anti ono yabitabudde awo n'abiyingiramu ebibuuzo byange byonna bwe yabimalawo but all in all ndabayo ate ne family ezirina that organization nga wabaawo alinga oba omukulu w'olujja yes yabatematemamu nakukwasa ne muwala wo nga tannaba nakulowooza kufumbirwa nti gwe ojjanga kubasenga w'oyo era senga ono nga kimukakatako okufangayo okukowoola omwana oyo yes abeeko byatereeza gwe muwala oliwa ekyo nkiraba weekiri naye lwaki tekinnaddamu kunnyikira nnyo mu families ezimu okubanga abaana bano alina ssenga gwali atakititu ndowooza era nga ensonga gye twayogerako emabegakaawo obutabanguko ba famire buno obumu nti enjawukana ya famire zino ebyokubeera nga ne famire zitalina njawukana bino ebintu bibaamu abamu obudde tebalina abantu bali bize mwami Solomon ennaku zino tebakyalina budde bw'abaana b'abannyinaabwe bali so bizi ne famire zaabwe kati kizibu nnyo nga bwe twayogera oli mu kusooka nti tebakyakaringa that responsibility yalinga wedda tebakyekyalira senga abeera nayo nga tamanyi baana ankoziwa bayina ayina bameka tamanyi yabazaala ddi okitegeera nyinza n'okubanga nejjo nazadde nebesanga mulumbe ye kati wewezezaayo bameka okitegeera mukuzikangaawo ate abasajja tabala baanaomugirayo mukafaananyi abantu katono tomulaba awo bakoma kati Irene kati yenkana atya naye nga yayandibadde ssenga bwaki w'abaana so abantu I think twakyalina budde naye n'ensonga endala nkosoma gye twogerako nti waliwo ne kino ekyokuba nti senga abaana beerondera basenga waliwo abawala abakula kati nze nalonda senga owange era ne yakimanyi musajja yaludde omusajja yajja dda nedda nze namulonda nze nganze ekisooka senga wange kyakulabira nze nasenga nga nyina ebigendererwa senga wange kyakulabirako nnyo gyendi one she's married ate abadde married for a very long time aenduwarinze ebintu bingi so ne bwe mba ntudde mu maaso ge nga njagala kuwuliriza nyina ebyokumuyigirako biki mingi so reason esooka lwaki namulonda ekyokubiri abadde mukyala abadde mugumiikiriza nnyo ebyewuunyisa kati nga njagala nnyo okumanya kirungo ki ekiri mu kubugumiikiriza obwo bw'abadde nabwo kati ekyo kyekyamunondesa ekirala yankolako omukwano nga ye muntu abeerawo nakulowoozaako nakubirako oli otya omuka ali ati ebintu bwe bityo thank you oba ye yali yeeteganga amanye emikolo gijja kuva buto nga tuli baana bato ate ng'oggyeko n'ekyo ayina okwagala nti si ye muntu gwogenda okugamba basenga munnange gwe ye muntu gwogenda tulanso nnyonnyole nti omuko gwendeeta ekyamazima ensawo si nnywevu akutegeera agenda kubeera ate njagala bino ate mukole bwe muti nina reasons lwaki nze namulonda kati n'abaana abamu walaba ne reason lwaki balonda basenga abo kati senga ankoziwa kyagambye nti waliwo basenga ababeera nga beesobola okimanyi waliwo n'abawala abalonda basenga olwokuba nga senga yeesobola thank you senga wange yesobola alina amaka malungi wengenda okukyaliza omusajja ebintu bwe bityo kati nga bo alonda okusinziira kugamba senga omunaku afe bibye thank you very much akasembayo ddala lwaki basenga muba muwala n'abawala bammwe
Omwana natuka nofuna ebizibu nga buga senga we omwana wa Mwanyoko. Mwanyoko atakuyisanga kwa bubi. Ogwo gwe mutima omubi ogusookera ogusemba. Tolina nsonga nnyo kuwalanya. Isoko no mwana abeera muto. Naddala kuggwe. Aba mwana muto. Ate ne wabanga omusinga kubanga waliwo abaana abakulu kubasenga baabwe. Nga senga bano basenga batabanga basenga muto. Senga muti. Ati nga bwolaba ankoze wali atugamba nti kojja muto. Ati oli ayinza okuba nga senga muto. Nga bagaana okwenkana obwolumu. Naye mu buntu. The spirit of competition ekyabali. Mu buntu tukkirize. Olw'okuba nti oba mu ngatto za senga oba senga wa muwala ono. Nga senga agakulunga. Egyo emitima gy'abasenga yo gye giri. Baba bafaaki. Ekyamazima abakazi kanjogere bakazi. Abakazi n'abakazi bwe bali nga babiri bwe bati. Bw'osanga bakwataganye ekisinga okwewuunyisa. Katonda yatukola mu birungo byaffe nga bw'enjogedde ku by'abasajja nti ffe nga ffe Mukama yatukola n'adudesigninga n'aduteeka wali. Okitegeera abakazi tetukkiriza. Senga nnyinza okuba nga senga nkuze naye nga nkyayagala okweyisa mu mbeera ey'ekiwala. Omanyi nti ninako keesi gye twali tulisolvinga lwakuba ziwaatyo jjogerako lwakuba yali mu bantu b'amaanyi nga senga yayagala omwana wa babikola bulijjo. Asajja muno naffe mu tutatuulira omusajja nga tamanyi gye tutambulira eyo mu mawanga yasooka kulaba ku senga nebigwawo bw'abanalaba kiwala kya senga asanga kiwala kya senga kya Irene ate nga kyo kiralamu nenga tamanyi omwana agenda omugasenga ndeeta omusajja nnyabula ennyaanya nga y'oli naye senga n'aluma waggulu wansi oyinza otya mwana wange kati omwana yanditegedde atya mukazi mukulu yateekawo embeera n'omwana agenda otwala omusajja ono wasenga bazaala dda n'abaana nga n'emyaka gye babeererako mu mukwano n'omusajja ono yabimanya n'omwana teyabimanya nakubimanya ndowooza abakazi gwe kyotabamanyi bwe biggwayo byavuganya nabyo ng'atandika okwevuganya. Okimanyi nti abakazi musobola okwawukana awo naye nga bwakusanga n'omukazi omulala asobola omumukuba naye nga mwekyawa nzembeegombesa Irene mubako ki njagala nnyo mbeeko n'obusungu bwammwe obwo naye bwagaana ati bw'oli musajja kyekiri kinage nti omusajja Katonda yamuteekamu ekirungo ekyeyanjawulo era bakusanga ng'omusajja okola ebyekikazi oba weewuunyisa mumanya afaanana nnyo si kufaanana maama wo tovumaganya nnyo bamaama wiiki ewedde yadde lunaku lwa maama ku wiikendi tovumaganya bamaama oba oyina ekikyamu honesty oba toli wekka. Bannaye ndoza ensonga mugikubidde kati ankozibwa abantu basiibule. Abalabi baffe aba SK Media tetukoowa kubebaza olw'okusigala nga mugoberera olw'okusigala nga mutuweereza ebibuuzo mutuwa amaanyi mutuwa okwekubiriza okulaba nga mu bingi bye tubaamu tulina okunyigiriza tujje twogereko nammwe tubeeko bye twogera nammwe musigale nga mutulaba atwebaza abasponsa baffe Pride Bank Solomon bwe mulaba sinajja funa account mumanya yandwisiza ateka mukukolagana na muntu natolina account mu Pride Bank kakati tukole ekintu kimu Pride Bank loan yo banamba loan bajja kuwa era oyagala ya simu Botero we tutambula abalina emikolo we tuli mu Tokyo we tuli okwogerera okulungamya emikolo okuba wabula byonna bikolagana n'omukolo we tuli nga bwe mutulaba tetuli bakunoonya tetuli bakulanga midalizo we tuli abakyala wenenyanga wekka ogenda ne bakusaba ettobi mifo kya makeup kasitova ku Mimi's Club wali kwa Arua Park Plaza ku kizimbe ekyo akwatako omulundi gumuva ku bino tulwadde balina okukuzaako balina okuyisaako brush guba gumu ogusigadde wedastinga ko good I know kozi bogamba kati wano njaka lipstick bwe kati akokuka ate era bajja gamba wa rugezigezi naye kyalaba tekikunyumire akugamba ate abagole mulekera waka akajanja nsinjagala pink ninyo mazi pink tatambula nabyo nekuli eyasoma binakuyambi bannayi mami Irene
wanje sebo sibula bakyala bato yes njagala nnyo okubebaza mikwano gyaffe mwena abatugoberera banaye mwongere okusubscribinga tukyabetaaga nnyo mwongere okulikinga video zaffe zino mwongere okukomentinga twagala nnyo komenti ezo kubanga mwe tujja bye tuttaanya mutubulira kyemwagala twogereko ne tukyogerako ekirala nga Uncle Andrew bwagambye anti basponsors baffe muli bate mwe musinga Mimi's Glam oyo omukyala ng'ojjeko kuba tyakola makeup she's very humble agenda kukwata bulungi nga bw'otakwatibwangako so ogenda kufuluma n'ebbaawo akwewuunye nga tokyali gwe nze nkubuulidde gwe mugezeeko kati ojja kuba ombuulira akatalekeka bawo ne bw'aba mwanyize kola ekintu eki keera kwata sente zo noonya Mimi's Glam genda kukoleka makeup kakasa kworogo osooka omwami okudda awaka tuula mu ntebe etunudde mu mulyango wayingirira kworogamba omwana yaba akuggulira omwami ebyabadde bimunyiza bigenda kukomaawo ng'alaba mupya ng'alinga atakulabako because of Mimi's Glam. Yes, abakyala manyi abakyala tulina obuzibu ne wigs zaffe ezo tulina wigs ezo okijja ku mutwe zeekwata zikola zitya bw'oba ng'owulira ng'ogikooye gijjeeyo gitwalire Mimi's yajja gikutereeza gikole ky'oyagala ejagenda okuddira nga tokyagitegeera Pride Bank nga bwagambye banaye tugulewo account mu Pride Bank bali abantu balina hospitality bafaayo account zaffe tugere bajja kulungamya engeri yogikolamu yes naffe we tuli nnyo nga bulijjo Tokia jangu banange season etandise emikolo Andrew mwami Solomon bw'obasubwa ku luno gw'omanyi olyenenya wekka omukolo ogutalimu Uncle Andrew ogutali gwa Tokia ne mwami Kawesa wenenya wekka n'abakyala bagenda okufumbirwa wendi nnyo noonyaako akako kusimu ojja kubanga ojja genda mwane munu ng'oli bwoti 0708162620 mbaako nnyo gwe noonyaako senga agenda bikwasaganya kale bannaye mwebale nnyo okutwekumirako ne subscribinga temujjanga okwo okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukumire mweraba